bemulabanga ab'omukisa. Kati ojja kitegeera nga tugenze mu kigambo kya Katonda. Abamalala batulowoozesezza nti be b'omukisa. Nalabye ebbalamu ng'akudaalira abazadde b'abaana be baasiba. Nalabye abalala abawagira bbalamu abakudaala abalowooza nti bbalamu ye mununuzi gwe mubadde mulinda, era abalowooza nti Museveni ye kamala byonna, kubanga mwogera nti ab'amalala be baweereddwa omukisa. Era temulaba n'ekyo kye muli mmwe, temulaba kye muli, temulaba kye mukoze, ne kye muli temumanyi kye kitegeeza. Era mulabira ddala nga kye kiseera okusenga ab'amalala kuba be tulabanga ab'omukisa. Nzize okubategeeza nti mmwe muli ku kituufu. Ab'amalala baliwo kaseera, enkya tebaliiwo. Wandiika Malakai mu Luzungu oba Malaki essula 3 olunnyo lw'13 paka ku lw'18. Eyo tujja kuddayo nga tugenze mu kigambo kya Katonda. Njagala muwulire bulungi nnyo ebigambo by'olwaleero sekiritalaati eno. Abantu bano wammanga muwulire bulungi. Museveni muntagingidde aba UPDF n'abasuubiza fayiro yammwe ya Air Force n'ebirala ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu UPDF mujje wano mu bungi. Museveni Anita Among Katikkiro Mpuuga Abanyarwanda baakabano ne Balamu. Muwulidde bulungi. Museveni Anita Among Katikkiro Mpuuga akabano ne Balamu bateeseteese ebibinja by'abavubuka abagenda okukola effujjo mu misinde gya birthday run egya Kabaka ku lunaku lw'Essande. Lwaki bateeseteese kino era kigenda kubeera kitya? Bateeseteese ebibinja by'abavubuka bagenda kubeera n'ebipande bya His Excellency Kyagulanyi ne kalenda bakole effujjo. Bakikoze bwe batyo lwaki? Baagala ne wiiki ejja amawulire TV radios amawulire gonna discussion zonna social media tubeere ku Mpuuga ne NUP oba ne His Excellency Kyagulanyi. Waliwo abagenda okujja nga bakutte ebipande bya Mpuuga, waliwo abagenda okujja nga bakutte ebipande bya His Excellency Kyagulanyi. Kaakati berumbe bano balumbe bano wabeerewo effujjo eddene ennyo. Mpuuga abeere mu mawulire okwongera okulaga nti Mpuuga waali w'amaanyi. Bagenda kukola effujjo lingi nnyo naddala abo abanaabeera bakutte ebipande bya His Excellency Kyagulanyi. Baagala okwongera okututaaginga nga abakozi b'effujjo. Debate ebeerewo nga bavumirira nnyo abavubuka ba Nuupu
mbu bagala okwesasuza ku mpuuga n'obubinja bwa mpuuga ku kye baakoze muganda wa Honorable Waiswa Mufumbiro. Mubiwulidde bulungi. Byonna ebigenda okubeerayo Katikkiro abimanyi, mpuuga abimanyi, sipiika abimanyi. Lwaki sipiika abimanyi? Bayongedde okututeerawo debate ya mpuuga. Tuleme okugenda ku debate ya Anita Amongo okulizayininga yali ebatadde ku pressure nga yeri ku social media enguzi ya parliament. Kati enguzi yonna baagala ogijja ku parliament. Debate eno tebaagala tugiteeke ku parliament, tebaagala tugitwale ku soosi yaayo, baagala ebeere ku mpuuga ng'omuntu. Kati buli sawa bajja kuleetayo event mpuuga asobole okubeera mu mawulire, asobole okubeerawo. Birimu Abanyarwanda, birimu Katikkiro, birimu sipiika, birimu Balamu Ssaabavulu, gurupu eyo. So ab'enkyukakyuka, abaana b'enkyukakyuka, ab'omulembe guno, abanuupu, mugende mu misinde nga mukimanyi bw'oba onoogenda. Twabagamba, twabasaba ne tubagamba senga tukolayo ekikolwa ekyokulwanirira Buganda ne Ssaabasajja Kabaka okuva mu mukono gw'Abanyarwanda abo bamayiga. Ne tugendayo ne tugaana okudduka, ne tutula wansi nga twogera ekigambo kimu, Mayiga must resign. Ne tutadduka misinde ffenna ne tugaana, ne tutaasa Ssaabasajja Kabaka mu mikono gy'Abanyarwanda. Otherwise bwino mungi akyeyongera okujja, mujja kutegeera abantu abo ekinzija enviiri ku mutwe. Bannange awo tujja kugendawo, kansooke mbyekkaanye. Effujjo ndibagambye okolebwa ku baana ba Nuupu. Eyo nvuddeyo UPDF weri. UPDF weri. Duli nabagamba waliwo abasirikale abadduka mu division ye Makenke. Div 3, Div 2, Div 3, Div 2, Div what? Div what? Div 1, Div 2, Div 3. Yeah. Ulira. Olwaleero luno amawulire agavudde mu eggulu mu barracks, abasirikale 13 tebalabikako, baabuze okuva eggulu. Tebalabikako, simu zaabwe teziriiko, ne mundu zaabwe teziriiwo. 13. Byebisiibye mu State House waliyo obunkenko obwebyo. Then ne programu ya Teacher Lumbuye gye yakoze eggulo, list gye yasomye ebigambo byayogedde mu UPDF, beebuuza yabijjeewa, byayiseewa, beebigambo bye yayogedde ku UPDF mu bitwale nga nsonga, kubanga olwaleero byebisiibye mu State House eri ku bikukujjulwa vidiyo eyo ne message Teacher Lumbuye ng'awoninga aba UPDF. Muwulidde? Eyo nvuddeyo. UPDF nabasuubiza naddala Air Force ne UPDF mwenna n'olwaleero mujje muwulire bino ebiriwo naddala Air Force. Emiranga n'olumbe ebiwobe n'okwaziira nabwe muba temukyusiza amagezi gammwe okubeera amajja, bikyali mu Air Force. Air Force muwulire bulungi. Wakyaliwo abantu abali ku lukalala olw'okufa mu UPDF, naye kansooke ne Air Force. Air Force muwulire kino mmwe abaliwo nga ba senior. Museveni ne mutabani we bakwata abaana baabwe abato ab'omulembe gwa mutabani wa Museveni ogwa Muhoozi, ne babatwala ne basoma
Air Force mu mawanga gano wammanga Russia, China ne North Korea ne bakuguka. Abaana abo be bagenda okusikira ebifo byammwe mwabaliwo kati. Waliwo ekigambo kye nnayogera ekiyitibwa RO fulani fulani. Ekyo ekigambo kinene okusinga mwanayinki bw'okiwulira gwe omuntu wa bulijjo bw'okiwulira. Era ba Museveni balwana okuflashinga out ba RO. Kale olwa RO mu oba babiri oba basatu be banoonya batwale ba RO bonna. Kubanga RO eri yafuuka institution, eri yafuuka idea, yava mu kubeera omuntu n'eri amagye gonna mulimu ba RO ne ba RA ab'omulembe guno. Kubanga ezo ze namba zaabwe kuliko RO be ba pioneers, then ne V2 yaabwe eya RA. Now, mwegendereze nnyo ba RO mwenna waliwo olukwe lw'okuba flashinga. Naddala ng'oli RO nga toli mu kabondo k'aba Museveni. Ate ng'ono gwe banoonya. Kuba gwe banoonya. Ate ye tasobola vaawo kubanga bw'avaawo ate ne Museveni abeera avuddewo. Wulira. Omwami ayitibwa General Okidi akulira Air Force. Ntwala omukisa guno okukugamba bw'oba tokyusiza amagezi g'okubeera majja owunye embugo. Okidi so Kidingi Okidingi mulala tugenda mutuukako era. Okidi oba Okidi akulira Air Force mu magye tugiyita CAF, Commander Air Force. Okidingi CAF, Okidingi Commander Air Force. Oli ku lukalala lw'abantu abawunya embugo. Okidi ani Kigundu abadde amyuka Okidi. Kati Okidi owunye embugo wonna w'oyita. Katono wano. Rutaya. General Rutaya. Gwe General Rutaya. Museveni yakujja mu Air Force n'akuteeka mu office ye gwe muwabuzi wa Museveni, omuwabuzi wa president ku nsonga za Air Force. Bakuyita Rutaya. Bwe bamala okutta Kigundu, Rutaya olowooza ki ekiddako? Nga bamaze okutta Kigundu, Rutaya olowooza gwe omukubbo. Museveni yamaze dde ofulumya abaana abakugu okuva e China, okuva e Russia n'okuva mu North Korea. Rutaya gwe muwabuzi wa Museveni ku nsonga z'amagye g'omu bbanga. Owunye embugo. Waliwo Brigadier General bakuyita David Gonyi oba Ngonyi oba Gonyi ova mu Eastern ndowooza bakuyita Gonyi. Nga gwe okolanga Chief Joint of okolanga Joint Chief of Staff owa Air Force. Bakuyita David Gonyi oba Gonyi oba Ngonyi, I don't know. Gwe omukuba okujjawo abaana baabwe bali basobole okufuna ebifo abagenda okubeera abawulize eri mutabani wa Museveni. Brigadier General Gonyi
Lutaaya ne Okidi mmwe mirambo egiri mu Air Force. Waliwo n'omulala gwe boogeddeko naye gwe tebakufokasinzeeko nnyo bakuyita Bwanika ng'oli mu Air Force nga bakuyita Bwanika. Gwe bwe bakwogerako tojja bulungi oba tebakutegeera oba kiki I don't know bakuyita Bwanika. Naye olwa Bedi Bwanika gwe mpulira njagala nkuweeyo kubanga simanyi oba oli mutabani wa Bedi Bwanika. Mba njagala bakuweeyo kuba mba njagala nkuweeyo naye kale kanindeko ndabe fayiro yo. Okidi, Lutaaya, Gonyi andi Bwanika aba Air Force. Muwulire bulungi. Bulijjo twogera ku General Charles Otema obonyabonyezza abantu ba Northern Uganda, abantu b'engulu obabonyabonyezza ne bakaaba amaziga ne bagamala mu biwanga. Ng'okolagana ne Museveni akuwadde sente nnyingi n'akugaggawaza n'oleeta Abanyarwanda mu Northern Uganda. Charles Otema owunye embugo kubanga emirimu gyo gy'obadde obakolera mu Northern Uganda giwedde bagambye bw'osukka point eno ojja kwonoona. Era kati bakazi bo bannamwandu, abaana bo bamulekwa. Naye nsaba Katonda atuyambe n'ekiro ky'olwaleero Charles Otema ofe. Gwe nkuwaddeyo. Njagala Mukama nnyambe Charles Otema wakirigwe ekiro kya leero. Charles Otema okaabizza abakyoli n'abalaŋŋo, okaabizza abantu b'engulu eyo amaziga ng'oli n'Abanyarwanda. Bulijjo olowooza mbu oli Munyarwanda oba waliyo Omunyarwanda gwe bayita Otema. Charles Otema wulira ebibyo biwedde. Museveni bwe yamala okukozesa Kazini n'amunyiga, bwe yamala okukozesa Nyakirima n'amunyiga, bwe yamala okukozesa Lokeki n'amunyiga, buli gw'amala okukozesa ng'amunyiga. Charles Otema Museveni akuwadde sente n'ojoga obeera na busente bupya nga tegwefunyangamu, oyina sente ogiyita n'ekuyitaba n'otuukiriza Abanyarwanda bye baagala. Kati wulira bagambye bw'osukka waawo ojja kwonoona. Kati ofuuse mu gundi bagiyita batya liability. Ofuuse liability. Charles Otema oba otema tema ng'obudde bukyali. Charles Otema Museveni byabadde nkugambye Museveni yakozesa Oranya byonna byayagala. N'akozesa Oranya okugyawo Kadaaga naye nga tayagala Oranya. Oranya bwe yamala n'amanya kakati ayerulidde Amongo ekkubo kubanga abakuleeta Amongo direct, Amongo yandibadde tasobola kulya gundi Kadaaga. N'aleeta empiki eno naye nga yo yakuliibwa ng'ayagala eno yebeeyingira ennyumba. N'akwata omusajja n'amuwaayo, n'akola nnyo n'atugamba Museveni mutabani wa Katonda era ye Yesu. N'amala n'amulya, empiki ye n'eyingira house. Charles Otema buli mukyoli ali wano ng'omanyi Charles Otema mugambe awunye embugo. Nkumaze kati wulira be baagala okutta mu kiwenda ky'aba RO fulani. Katumba Wamala, Mbadi, Erweru, Samuel Kidingi, Diki Orum, Charles Diki Orum, Chanda Leopard Chanda, Charles Otema, Okidi wa Air Force, Lutaaya Air Force, Ngonyi oba Gonyi Air Force. Muli abantu 10. Mmwe mutabani wa Museveni awuli atasobola beerawo nga we muli.
mubakoledde bye mubakoledde kati sawa yammwe yakuvaako Katumba Wamala owunye embugo Mbadi owunye embugo Erweru owunye embugo Okidingi Sam Okidingi owunye embugo Diki Orum owunye embugo Leopard Chanda owunye embugo Charles Otema owunye embugo Okidi Air Force owunye embugo Lutaya Air Force owunye embugo Nengonyi oba Gonyi Commander Air Force owunye embugo owulidde naye nga tugamba abawunye embugo bani abatemula abaana baffe bani abagala obatemula bano bonna bensomye oba batuyisiza bubi oba batuyisiza bulungi oba tubamanyi oba tetubamanyi abo bonna bannayuganda ddala bannayuganda bani abagala obajjawo kubanga kiba kya bulyaza amaanyi okugamba bali ne tutababuulira abalabe baabwe be bani be bano wammanga Museveni Muhoozi Muhanga Kayanja Asafunya Kikuru Bakashumba oyo Bakashumba kati sawa zino yakolanga chief akolanga joint chief of staff owa Land Forces bamuyita Bakashumba era Bakashumba oyo yatambula nnyo mu nkambi ng'awoninga abantu obutangoberera yoyo yagamba mbuno waliyo security guard talina byakola ali eyo atuula ku geeti y'omuwarabu ne yeeyita omwogezi wa UPDF bani abamuwuliriza wano abaana bonna ne basirika ne bamubuuza ani yeeyita ASP mumumanyi abaana bonna ne basirika ne bamugamba ffe tetumumanyi n'abagamba temumuwuliriza ne bamugambira ffe tubadde tetumuwuliriza bamuyita Bakashumba mumumanyi simenyi Bakashumba Munyarwanda bano bonna gundi y'Abanyarwanda kuliko byanyima akulira enkambi ye Nakasongola kuliko Felix Kurayije omulundi babalimba mbuwe Kasese simanyi Mukiga simanyi Musese oyo musajja mulundi gwe mukebera obugere bulinga entangawuzi tewaliyo munnayuganda alina bugere bumpi bwe butyo obwo bugere bwa balundi Museveni Muhoozi Muhanga Kayanja Asafunya Kikuru Bakashumba Byanyuma ne Kurayije be baagala okumalawo abaana baffe bonna babamalewo nammwe mbamazi be baagala okutta bo mubajjukira baabano UPDF mwina amagezi mu mitwe Katumba Wamala baagala kutta owunye embugo Mbadi owunye embugo Erweru owunye embugo Okidingi owunye embugo Diki Orum owunye embugo Charles Otema owunye embugo Chanda Leopard owunye embugo Okidi wanjawulo ku Okidingi musajja muzibu nnyo wano ku lutalo olw'okutaka luno lwa mukono olwo Land Forces olwo mama ne mu amadigundi emundu ennene oyo muzibu nnyo kati Okidi wa Air Force Okidingi oyo Okidingi ne Diki Orumu bwe bakwata AK-47 basobola okukubira barakisi y'Abamerika yonna ne bagimalawo Otema Charles gwe ekikussa kuba omaze okubawa Northern Uganda Lutaya omuwabuzi wa Museveni ku nsonga z'amagye g'eggwanga agawaggulu n'omulala gwe bayita Gonyi CAF Commander Air Force mbamaze UPDF temumanja yenna kubensomye gwe batta tokuba ku simu yange nywerera olugendo esawa y'omunaana tukuteekeyo fuba yanenge lwaki temukyaziika abantu ku sawa munaana abantu mubaziika ne bagenda basanga ng'emmere eweddeyo omuntu mumuteekeyo ku sawa z'okulya asanga emmere
edda baziikanga ssaawa 8 era ng'olwo oluyimba weru obannanga abali amulye essaawa y'omunaana bakakayisa nyo y'omunaana mama abali amulye essaawa y'omunaana bakakayisa nyo naye kati mwagenda ne mufuula okuziika ne mukufuula okw'ekitiibwa simanyi gundi n'ayogera abanyarwanda ne babalimbalimba nga be bakuwadde obutwa ne mumuziika ku ssaawa 10 n'emu simanyi 10 avudde ku nsama ze nnaku nnya talya atuuse emmere ewedde kiwebuuza munamwe mumuziika nze bannange ebintu ebyo sibyagala byebyo abali mu UPDF abali mu bitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo mwebeereremu mulowooza nti muweereza mwami Museveni naye ate naye akimanyi nti budde bwonna abeeraliikirira alina okubasooka bajjawo ng'obudde bukyali kyandibadde kyamagezi bwe muba mutegedde amawulire gano mubeeko kye mukola eitha okwerwanako omusooke bwe muba temusobola kwerwanako mudduke mutegule nga bukyali muviire eggwanga Uganda mulidda nga Uganda eteredde kubanga abantu bayagala okusooka okujjamu be babeeyita bajjeno mulowooza nti muli bajjeno muli mu bifo ebinene ate ye basinga okweraliikirira abali mu bifo by'amagye ebya wansi abo tabalinaako buzibu kuba kimanyi batambulira ku orders zammwe naye mmwe ababwa orders ate mmwe abeeraliikirira era abagambye budde bwonna ayagala bamalamu kitegeeza nti alina ababe bali mu kuzimba ebifo byammwe gwajjawo ng'ateekawo ababe bazimbye abasobola omukkiririzaamu ng'era bajja kutambulira ku ntoli ze naye mwakimanyi nti amawaggali muyinza okugaana okutambulira ku biragiro bye kubanga mukimanyi nti nno mwoyo muyina ebifo eby'amaanyi ate nga temuva wamu naye gy'ava